Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku nze namwe abaana abawala abakyala ng'oyagala kuteekako obuntu bwo oyagala kukyalira nsiko ng'oyagala okubeera omukyala ajjudde n'okusika kukulu nnyo gwe wenna omwana omuwala ekyamazima oteekeddwa okubeera nga weekolako saavisi ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko beera ng'oteekako obuntu bwo njagadde nkubulire ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba eddagala lino lyangu nnyo njagala ofune kutukumu funa kutukumu yooyo mulungi nnyo ku nsonga y'okusika kutukumu oyo oba embutamu njagala ogatteko omubisi gw'enjuki ogenda kukozesa bibiri ebyo omubisi gw'enjuki ne kutukumu sooka ofune kutukumu mulongoose bulungi n'oluvannyuma kusaba weeteeketeeke beera ng'ofunako obukola bwa kutukumu buyengere mu ngalo mu kubuyenga wano nga bugonze bulungi funa omubisi gw'enjuki guno tonnyezaamu amatonde mu ebyo by'oyenga guyengere mu bukola obwo bwa kutukumu yenga obukola nga bw'otonyezaamu omubisi gw'enjuki tonyezaamu mutonotono biyengere wamu n'omubisi gw'enjuki bw'omala obiyenga beera nga weeseetinga beera ng'okwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika kwata mu by'oyenze eno nga bw'osika abalongo bagendagendako bulungi nnyo kutukumu bw'onaagattako omubisi gw'enjuki bigenda kubeera nga bikuyamba abalongo bagendagendako mu bwangu ekirala abalongo bano kikulu nnyo beera ng'obasika ku budde obw'okumakya nga waakazuukuka bagendagendako gw'atandika naawe yasikako ng'oli mukulu zijja kuba zigendako kati gwe omukulu kyenkusaba osobola okusooka n'ofuna akatawulo n'okateeka mu mazzi agabuguma oba agookya n'osooka n'ovumbavumba obukyala bwo naddala woogenda okusika sooka ovumbevumbewo n'otuzza otwokya n'oluvannyuma siimulawo bulungi tandika okubeera ng'okwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika kwata mu by'oyenze nga bw'osika abalongo bagendagendako kutukumu n'omubisi gw'enjuki bigatte wamu bikozese obeere ng'osika abalongo kambe whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku viidiyo eno whatsapp namba yange eri 07787 yeeyo whatsapp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba